So this is your girl Essie. Yes, mukulike mu Christmas. Yes, I know Christmas banji mwa but mukulike. Oh guys, this is your girl Essie wanoko atalk with Essie show. Yes, mbera mbabuza ko bibitibwa gwe nawo sinziro kubanga otulaba ngoli Uganda ngoli awo kudunga awo wa muna Europe muna mabuza ko ngubuza ko mukwano gwange Daniel ali USA weno client wange client wange. Yes, thank you so much dear. Nena muna mabuza ko. Yes, so this time around this show my mbera magamba guys nimugamba nti wantu batogera kubita about life issues byokka, okay, kuchusa bulamu kutereza relationships naddala bebachaye aba dating such issues yes nabafumbo tujja bakolerayo ebyammwe naye wano tukyali kubanula basingle lovers abo basinga ali ayagala we batyo bano bancha dating wano bibeera. However, yes mwana mbabuzaako so sigenda kulwawo nnyo leero njagala twogere ku bintu bino wammanga. People always ask me nti naina girlfriend wange naina boyfriend wange netwawukana era naagenda nange neŋŋenda naye after some time abeera ajja bagezaako okujja biki lwaki byankyawa agenda ate nayagala okudda. Hey, tuulo kankane ngenda kubuulira answers lwaki naye nga mwenna mbabuuzaako gwena ndabira ku Facebook, thank you so much. Yes, gwena ndabira ku TikTok, thank you so much. Ate namwe ba YouTubers, yes ngobeera n'oli ku YouTube nga ndabira ku YouTube, thank you so much. Yes, mwongera kusubscribinga, mwongera kusharinga video eno, mwongera kusharinga wakono nawo tusobola okufuna amafamily yaffe ennene. TikTok tuli mitwalo 12, Facebook tuli mukanana, kati YouTube tuli mu 10. Tukyayagala family zino zikole. However, mpola kamu gwe muganda tujja kukikuba. Okay? So, tuze ku nsonga zaffe waleeri. Lwaki? Ensonga esooka nti omuntu ono lwaki mwekyawa ate nabeera nga bukasera ayagala okudda bulambo. Amazima gani nti omuntu ono akumisinga. Okay? Ayinza okukwata kwagala naye amisinga ebintu ebyo, amisinga the good times, ebiseera ebirungi bye mwabeerako mwenna, amisinga that good sex, amisinga ebintu bingi, ebintu byewamukoleranga ebyo, ebintu ate bino byonna gyalaga tebiiyo. So wakati mu mbeera kitera nnyo okubeera ku basajja batera okukola emize, wakati mu mbeera ng'eri tabifuna n'asalawo akomewo obulamu obwo abifune. Nawakubadde ayinza okukwata kwagala wabula because alina kyamisinga kyebala mu kaseera abeera kulaki akomewo obulamu bwo. Ekyokubiri nti abantu bano balemereddwa gye baalaga so baagala kukomawo wano. Okay? Amazima gali nti abantu abasinga we are not perfect. However, waliwo ate abamu nga balina empisa embi, empisa enkyafu. So wakati mu mbeera nga mbadde mweyagala nga gwogezaako okugumikiriza emize gye, ogumikiriza obwenzi bwe, ogumikiriza empisa ze, ebbogo, efuga bbi, akuba bino bibimikiriza. So in that process wagenda eri wone bamugamba bino se butojja bito bino nya butojja bileta kamanyi no kubaako okateeka kasibe mu kikondo olobeko okateeka nakalubirizibwa najjukirayo gundi Aisha oba najjukirayo Sam nti no bambi yali agumikiriza emize gyange alemereddwa. So meaning ekimukomyawo ayagala kukomawo nti gweba olya wagumikirizanga ebisabye ebibi, so ayagala kukomawo okulaga mutima. Ekyokusatu nti omuntu ono akozesa, ayagala kukozesa. Wali abantu abamu nga yava bulamu bwo naye olinayo kasente, olina connections, so ate gyalaze tebiriyo ba akuvuddeko tabina binoonyeza bibuze ebitegedde. So this person ayagala kukomawo kukozesa kufuna kwezo sente zoyina ebitegedde kufuna kwezo connections nga yensonga lwaki akomawo sigamba nti nakwetaaga nnyo but because ayina kyatafuna gyali so ayagala kukomawo ate ewuwo. Ekirala nti omuntu ono ali mu kuzannya mizannyo. Wali abantu abazannya emizannyo talina setolinga, ayagala kwebakako ne Nakakadde, agala yebakeko ne Nakakande, yebakeko ne Olivia, yebakeko ne Prosi, bonna ayagala yebake nabo. So n'abeera awo paka lwana setolinga. Abantu baba bazannya nnyo emizannyo nga ye akozesanga experiment. So kiti kyekigambo kyenjogedde cameraman
experiment yes nga yekyo okitegedde so nabera nga akomawo kuzanya emizannyo gye so kibeeri gwe either okukkiriza bakuzanyisenge omuzannyo oba omugamba nti ekimala ewange todda genda onoonye basiru banno okitegedde yes so awo ebintu ng'ebyo then ekirala abantu bamu balowooza nti wakati mu mbeera nga nvudde bulamu bwaffe olw'ensonga nti wali tubeera mu relationship nga tweyagala buli omu ayagala I can't live without you I can't sisobola kukyawa nze banaye nkola nkyawa ndi banfudde so nayagala akigezese n'akulekawo era nga ye mu mutima gwe alowooza you can't live without them so mu process eyo ng'agenze kugezesa oba kulumyamu oba kutestinga agenda okulaba nga si by'oliko agenda okulaba nga tokyamukubira simu agenda okulaba nga you're happy without them agenda okulaba nga life moved on ate ayagala okudda okitegedde so people they do such things okitegedde nti bakitegedde nti you can live without them and I said we are testing you so they decide to come back into your lives so byebyo so kiri eri gwe you either choose either to bring them in your life oba obaleka ne bagenda don't play games my dear ebyo omuntu ogenda n'akomawo n'agenda n'akomawo gwalumwa omuganda alina olugero luyagera akumamba lwerabidde atava ku mulungi afaawoza nawe ngerugero ekitegedde so you are this kind of person nti omuntu wona down ogenda kwereetera ekitegedde omuntu oyinza okumusonyiwa naye ate n'akulumya emirundi mingi nnyo ate najja nakulumya bubi nnyo so you either choose omuntu tokkiriza muntu okuzanyirako agenda akomewo once they choose to live let them go yes save your life save your time and actually save your money mutiba mbadde esi wano atoku esi show but I ngenda maaso nobagamba this time around bintu bingi nyo tugenda okuleeta no YouTube channel yaffe wewe natunaba kusubscribe please subscribe yes tujja kuba tusoma about life tujja kuba togera about life tujja kuba tusoma about life zezile hints ekikumi ze nabagamba then tujja kuba togera about love era wano ate era tugenda kutandika okubeera nga tuddamu okukyaza abagenyi baffe wano tusooke tulabe so anyone mwena nagoyagala tukyaza osobola muteekawo mu comment section okay yes tukyaza wano tuba togera ku bulamu love you all